This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Woyinza okuteekerateekera ebiseera by'ebyo mu maaso essaala eddiddwamu. Honest Asset Developers kampuni egulidde erinnya mu kutunda ettaka n'amayumba ekuleetedde ettaka ku nguudo ez'enjawulo eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala. Balina ettaka Essonde ne Misindye ku Namugongo Road ne Kiwenda ku Gayaza Road. Ku Entebbe Road balina Nakawuka, Sisalutaba Express Highway ne Zil Phase 5. Ate ku Hoima Road balina Nansana Bujuuko, Koona Namasanga, Mabombwe Phase 6 and 7, Kakiri Mwera, Kakiri Magugu, Nampunge ne Gobero Muguluka. Amasannyalaze n'amazzi weebiri. Ate ng'ettaka lyabwe lya kyapa. Jjukira balina n'enkola y'ekibanja mpola ate n'okulambula kwa bwereere. Honest Asset Developers basangibwa Kampala ku Martin Road ku kizimbe kya Monkey Show Apartments. Okumanya ebisinga obakebereko ku mitimbagano gy'empuliziganya gyonna oba bakubireko ku noti 772 572 873 oba noti 701 572 873. Mpadde ka interview kalungi mama Black Man wenno linga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo mayiba mujja ne musula eri Essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda kumunyamunyamu nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwale dakiika nga bbiri kati owa bodawo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo erumenti yino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe mwaye gwe gutambuza food for the soul nasooke gitwale ku delivery kwano tugende bose omutuusa bulungi eyo ngambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride. Ari ruzungu kade kasuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndempuno ala bora babaddi abakyala wale somoyo manyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge oya baweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa ina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanagambye ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Kali, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Muri mutya gye musinzidde tulaba. Good morning, good evening. Olunaku olwaleero video eno tugikwatidde tutandise leero nno lunaku lw'abasiru. Lunaku lw'abalimba. Lw'abalimba? Si basiru. Fuluzi be basiru. Nandi n'oluzungu lwennyini temulumanyi. Anko kitegeeza ki? Anko abeera muganda wa maama wo. Kati tolaba nti oluzungu tolumanyi? Anko kitegeeza ki? Abakojjaawo mwannyina wa maama wo. Muganda wa maama wo. Teriyo musajja aba muganda wa mukazi.
teriyo mukazi aba muganda wa musajja yagadde kiwa buwe muliro Mzee Magala obintu obifuula bufuzi complicated ayino nina gwe nalabye ku Twitter naga baade bateekako nti oli yataddeko naga nti Kasuku mwagala nnyo ng'akola ne Lwasa kati bali ne batandika buli omu teekawo kati waliwo yataddeyo nze mwagala ali ne Magala omusajja oyo ebintu abijja mu mutwe abikwata atya nga teyasoma neŋŋamba leero kambuuze n'abantu sebo bakuwaana eyo Magala w'amaanyi kyebyagala okutegeera nakyenayadde nze okutegeera okalubya bikalubya anko ye muganda wa maama wo kati gwokiwanvu yabuwanvu siba mwannyina siba mwannyoko anti kati bw'oba ku luzungu olwavu bwe luba lulina brother ne sister ate oluganda olugagga oluyina ku makya akalasa mayanzi mu ttuntu akatema bakadde mu ttuntu amala g'ekyemisana olw'eggulo akayimbulambuzi akawusa masiga ekiro ettumbi amatutuma amattansejjere obuculi ku maliiri omuzungu agamba PM kati gwe omuganda ogamba otya nti anko ate muganda wa maama wo Mzee Magala yagadde kiwanvu ebyo bigambo byonna by'oyogedde ani ndowooza olaba kati abayaye ne batya ne bagamba Magala abaje ebintu bingi katofaayo Mzee Magala byonna nga byogedde ebintu 12 tutandika obbikutula osoose ne kumakya baha kyekibeera ki kati obudde nga bwakakya okuva ku ssaawa emu otuuka ku 4 kumakya okuva ku 4 otuuka ku 5 kalasa mayanzi okuva ku 5 tuuka ku 6 katema bakadde kitegeeza ki ekyo omukadde yenna alina okuba nga essaawa 5 zimusanga ali waka ez'emisana ng'avudde ku lubimbi bw'asigalayo omusanga ali wali yeesigamye omuti ng'akasana ako kamuyiseemu ak'omukaaga akayingira 6 katema bakadde awo ne tudda mu ttuntu 6 ku 7 7 ku 8 amalya g'ekyemisana ekyemisana kya 7 ku 8 ge malya g'ekyemisana anti ekyemisana bakiriira mu kisiikirize kyo okitegedde kiyita ekyemisana bakiriira mu kisiikirize kyo essaawa 7 paka 8 7 paka 8 ekisiikirize kyo oba okiraba oba okiyimiriddemu kasi n'ova ku 8 tuuka ku 9 lwaggulo manya lwaggulo olweggulo size saa 11 12 daazo za kawungeezi saa 8 ku 9 luba lwaggulo ffe tuba mu good afternoon andi muli baavu ab'ebigambo 11 10 ku 12 kawungeezi 12 nga ziyingiremu kayimbulambuzi 2 ku 3 kawoza masiga 4 ku 5 kiro 6 tumbi 7 matutuma nedda kinywambogo 8 matutuma 9 mattansejjere 10 buculi 11 maliiri 12 ku makya Mzee Magala wefuula bwefuuzi complicated kisa complicated kati kankubuuze essaawa okujja wano ejja 18 44 abawalabu okugireeta abawalabu bwe baleeta essaawa baleeta essaawa ene ya kwini nede ya 1954 nga ze kuggulawo kirida okuggulawo Forest Dam Owen Falls Dam naye Mzee Magala genda mu maaso kati era twali ffe tulina essaawa zaffe saawa ya Queen bagisimbawo kijjukizo kyamujjukirawo maze okugulawo ekiyiro ky'amasannyalaze
bwino mwira mu luyaye eno tugamba embwa eyina bwino yino ya 1954 nga bw'oyogedde anti lwe baggulawo to commemorate the first visit of Queen Elizabeth and Prince Philip to Uganda in 1954. Kati kankubuulire Kasuku, teri muntu tolaba nti abantu bawoza Kasuku ayogera ebyekisiru. Abantu bonna abatulaba abasobola okugula data nzikanuka nkikutegeeze bw'osanga nga akuvuma yaba yeesiruwaza bwesiruwaza abantu bonna abatulaba bategeera kyenjagala omanye omuntu akwata 5,000 2,000 emitwalo 5 n'ateekako data ng'asobola okulaba interview ey'essaawa ennamba bwakuvuma ku bintu 3 abaako n'ekimu okuba nti yakukyawa ng'omuntu takwagala ng'omuntu n'okuba nga yeesiruwaza nekyamanyi nti kiki tosobola kutuula wano mu kamera ku ggwanga Uganda erina abantu 47,000,000 tudde ku nsi eyingira obuwumbi 6 ogyogereremu ebintu ebitali bituufu okuleka ng'ozze kwogera by'omanyi nti b'oyogerako tebamanyi oba tebategeera naye Uganda oba ensi yatuuka mu mbeera etuulaawo n'okebera ekyapa kye etuulaawo n'okebera driving permit omusajja n'atunza mu mmotoka yo akantu alaba oba bakuwa ekipapula ejjinja nga yakusanze Luweero kati ensi ey'okwogera olw'okuba oyagala bakuwulire awo yavaawo olina kwogera kyokakasa bw'omanya nti tokikakasa kiteekeko nti nsuubira yaggulwawo bweti naye tokakasa bantu ky'omanyi kijja kukuswaza kuba buli kirimbo olina kirimbirako ebirimbo bingi okuyimirizaawo ekirimbo kati tosobola kwogera kati ng'ekyo ekyasawo ya Queen abantu abasinga tebannafa abaaliwo naye 54 kati omuntu naye 54 bya myaka 72 omuntu abeera mu myaka 72 72 kati bw'aba yaliwo emyaka 15 giba emyaka 89 aba akaga 15 omuntu aba ategeera jjajjawo baba yalina 2 yalina 3 bamuzaala 5 mu gumu yalina 3 bamuzaala 5 mu gumu era yadde bitegedde kuba Queen aba Queen kati ate yali akamala emyaka 2 ng'ayokya Queen yali akamala ku Namulondo nedda yaabwe Entebbe emyaka 2 kuba taata waafa mu Gwakutaano ba 12 nga Queen abazze kukyala Kenya 52 tata afa 52 51 atano mu 2 anti ye 1952 tugende n'ekyo atano mu 2 kubeera jjukira amaze ku ntebe emyaka 7 Queen yamala emyaka 7 era ye Queen akyasinze okuwangaala ku ntebe yaabwe yamalako emyaka 7 kubanga yajja alina emyaka 26 kuba bamuzaala 1926 najja nga alina emyaka 26 nafa nga alina emyaka 96 emyaka 7 ng'alamula ate Victoria kuba bamuzaala 1815 nafa 18 ezo sizijjukira kati ono gundi najja ono azaala ono George kuba George yasikira Victoria nedda George si yasikira Victoria ani yasikira Victoria muganda wa taata wa Queen ani yasikira Victoria ani taata oyo musajja n'atuuka n'afuna akawala akamerika n'asuulawo Entebbe taata wa Queen n'agikwata George mwana wani Victoria wakati waliwo muganda we kamunoonye wano ngenda mukuwa era maama wooli yayombanga kimu nti singa oli teyava ku bukulembeze ono teyandifuuse king taata wa Queen teyandifuuse king kufa mangu kuba maama wano yali alowooza oli ninza osirabawo mulala amalawo George naye ateekwa okubaawo kubanga myaka 5 mu 2 ng'ate
Queen ono Victoria sijukira nti yaweze emyaka 10. King Edward. Edward yafuga emyaka 10 upon her death. Yao. Ne Edward siye tata wono. Siye tata wa Elizabeth. George tata wa Elizabeth. Kati Edward wono ye yaddako. Ku Victoria. Bavaako. Kati era kyovolava teyatunda teyamanyika. Yafuga emyaka 9. Kati Victoria avaako mwaka ki? Victoria afa 1901. Yafa January 22 1901. Ngayina emyaka 86 kitegeeza. Kisoboka. Ono najja paka 1910. Oli nafuga kati ono yafuga emyaka 42. Ono mutabani wono. Okay. King Edward II. Kamukononyezo wano. Who was King Edward II after King Edward II? Abadde the second, 1901. Anti yafa atano kale natuddako yafa 9 yafuga emyaka 8 9 kanka kuwe wano be kati gundi ekaleeta wano. Wono Edward. Ono yafuga kuva 1901 kati kankuwe list yino wano paka kuona aliko kati ono Victoria wuno nekuddako Edward nekuddako nedda yino wano 1894 1895 Elizabeth yakwata 1926. Bamuzaalira sorry. George wuno. George wo mukaaga. Yazala Victoria. Yazala Elizabeth. Yazala Elizabeth. Yadda mwani mu bigere. Kati Edward wuno gwe tugamba. Ono George Frederick, George owokutaano. Yadda mu bigere bya oli. Victoria. Victoria wuno yazala Edward Albert gwogambye. Oyo bwavaako okuddako George owokubiri. Naye oyo ye yafuga 1910 paka 36 yafuga 1910 paka 1911 yafuga omwaka gumu kati bavaako n'akwasa taata wa Elizabeth. Anti era kyobola badde nkugamba nti tamanyiddwa lwa nsonga mwaka gumu talina kye yakola. Kati jjukira Elizabeth gundi ono taata wa Queen yalwana Ssematalo ow'asooka 1914 n'alwana ow'okubiri 39 45 kati yalina okumanyibwa. Ye yali George Albert Frederick Arthur George yawaaba 7 bino ebigatto bwebiti ebinene n'abawa ne jacket aba 7 ne sente 13 kyalina abazeyi be bayita abazeyi b'ebbama b'ebbama ba 1935 n'abawa bi jacket ne zinzimiya n'abaweerako n'engatto ya malikupu ne bajja wano. So kati eshageza Queen agenda okujja. Eshageza Uganda ze zimu ku nsi ze yasooka okujjamu. Anti era Uganda nga yakakwata obukulembeze. Anti Bungereza ne Uganda oba Buganda yensi gye Queen gye yasooka oba Bungereza gye yasooka okukolesa endagaano ya tontabalanga mu nsi zonna Bungereza ze yafuga. Naye bagamba nti Uganda erina ekintu kyeyina ekyenjawulo. Abazungu abo bajja wano nga bayina amaanyi ge banoonya naye nga gali wano mu Buganda. Kituufu? Baali banoonya maanyi ki? Amaanyi agasinga ge banoonya ga Bwakatonda ag'obusamizi. Kituufu gali wano. Naye ate wano bagamba nti Abaganda eddogo lyabwe si lya maanyi nnyo ng'ery'Abanyoro. Ate eddogo ettuufu liri mu Banyoro awo. Kati ate osobola bw'oba okyawakano oyinza okugwa mu ly'Abakyoli. Nalyo kambwe. Anti kaakati buli dokita gwajjanjaba gwatenda nti gundi yankolera.
Kati Abaganda be bayina amaanyi agasinga obungi wano mu East Africa. Be bagayina abazungu abangereza bagatwala. Era kyovula nti buli awali akasozi bazimbawo kyaki. Abangereza bagatwala, Abafalansa bagatwala, be Bakatoliki. Era bali babasooka busoosi. Abangereza bajja 1862. Abangereza ne baganoonya. Era kyovula bagwa speak yalemerako nnyo eyo egindi mu bizinga by'essese. Ng'era anoonya maanyi. Era bwe baatuuka wano baagakaayanira nnyo paka Katikkiro Saapolo Kaggwa bwe yagabawa. Kyovula nti bawanya Abakristaayo ebintu bingi. Kwe kuba n'omuyita ssa. Oba ekyassa yakyewa bwewi ng'ennaku zino bwe tulaba dokita. Uganda tebangako ssa yakyewa Saalubati Kuuku yesse omubereberye 1913. Sawaawa wano. Saalubati Kuuku anti yajja ye yasooka ozimba eddwaliro ly'e Mmengo. Kwe giyita Albert Kuuku eri waadi. Anti era abeera wano yajja 1896 n'afa 1956. Yafiira wano. Yafiira wano. Saalubati Kuuku ne bamuziika wano. Bamuziikawo ne mukyala we. Emmengo. Ye mukyala we baali bamutaani Maureen. Era nedda si ye Maureen yali muwala we. Era ye yattira gundi Bulasiyo Luyombya Mwebe omuwa obwa Katikkiro. Kati oyo Maureen yali mwana wa Albert Kuuku. Aweze emyaka 8 bamutwala e Bungereza. Amalayo emyaka 10, amalayo emyaka 7 adda wa 15 nga Maureen ayogera Oluganda. Nga Bulasiyo Luyombya Mwebe yagenda wa myaka 27 yadda wa 31 n'akuba olukuŋŋaana ekijabijjo. N'ayita Saalubati Kuuku avuunulira Abaganda Oluganda nga ye Omuganda ate ayogera Luzungu. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Obadde ogamba nti nga Bulasiyo Luyombya Mwebe yayogera Luzungu ate Omuzungu Albert Kuuku yayogera Oluganda. Abagambye byalabye Bungereza birungi nnyo era byetaaga obbanyumiza naye kyamukisha mubi takyamanyi Luganda. Mumusabire nnyo ayiga Oluganda asobole obbibanyumiza ne bakuba mu ngalo. Kaakati tufuna obuzibu olunaku lw'okusatu 1945 batemula Katikkiro Martin Nsibirwa. Abantu Kabaka anoonya ani asobola okulya obwa Katikkiro. Baleeta Bulasiyo Luyombya Mwebe yasomera e Bungereza. Abaganda baakwata omuliro ne bagamba ffe tufugwe Katikkiro atamanyi Luganda. Luyombya yadda yannyonnyola abantu nti amanyi Oluganda nga bakyabiwulira. Ng'asobola oddwogera. Teri muntu asobola kuba wa myaka 27 n'amalena ne yeerabira olulimi lwe. Yali amanyiira bumanyizi. Yali amanyiira abantu.
kati Morini akomawo wakati awo ana mu mukaaga Morini ng'amanyi Oluganda ne bagamba Omungereza yagenda nga mwana muto nadda ng'ayisizaawo emyaka 7 nga n'Oluganda akyalumanyi kuba Morini baali basulaawo eri Mmengo. Abaganda ne bakyawasa gundi oyo Bulasi y'oluyombya mwebe. Kati Kabaka kituufu okusalawo kwe kwali kwakuwa ku famire ya Saapolo Kaggwa mu Bwakatikkiro kwe kulonda mutowe Ernest Kawalya Kaggwa. Kubanga Ernest Kawalya Kaggwa bamuzaala 8 January 1891 kati najja kubanga ate ye Luyombya wa 1886 ne baleetera Ernest Kawalya Kaggwa n'atuula ku Bwakatikkiro kati agenda e Bungereza n'asaba amazzi n'amasannyalaze akomawo wano ayisa etteeka lya appointment. Baganda bagamba nti bano abantu batutamye. Buli wagendanga bukeezi n'oyingira afuluma gwe n'oyingira yagambe ekyo tekijja soboka wandiikira Katikkiro njagala kulaba nkuddemu oba naakulaba oba siikole ki siikulabe. Ernest Kawalya Kaggwa yaleeta kye bayita appointment kubanga appointment leeta egaba mulimu naye kiri bakita appointment munsonyiweko sa appointment leeta appointment osaba omuntu omusisinkana nakkiriza oba nakola era yakireeta era Abaganda banyigiriza Kabaka. Ernest Kawalya Kaggwa n'amugoba ku myaka egi ng'akabeerawo emyaka 5. Kati oyo Kaggwa be baleeta amasannyalaze n'amazzi era kati Queen agenda okujja bazimbe essaawa ya Queen nga Kawalya Kaggwa si Katikkiro nga Paulo Neri Kavuma ye Katikkiro era ye yamwaniriza naye ng'ekimuleeta kugulawo Olofolozi Dam Owen Falls Dam ne Radio Uganda. Radio Uganda nayo ya 54 ya 54 anti yeyo 54 banange erinnya Magala taziwali kitasimbaga yambale musajja alumba muzukulu w'Esseri Nakibuuka gwe bazaala mu 1919 n'afa nga 24 omwezi ogw'Ekkumi 1991 director founder owa Matabachi Omukeya Service Uganda Limited ejjanjaba abalwadde abali ku bitando ina taatawo maama wo sengaawo kiziweewo naye nga wandyagadde abantu bamukujjanjabire gwe ng'osigala akola emirimu gyo tutuukire ku simu 0774 790 abagenda bandikomyewo fino service tuzimbe entaana tubikka n'ebijja kuba bwe tukiyita okuzimba ebijja tuba tujja zimbako nju n'ebijja oba amalaalo tubikka mabikke mu Luganda naye kwe kuzimbako ekigulumu oba tiles oba mabo na kyonna ky'oba okoze eki ky'oba oyagadde era tuli ku ssimu 0774 790 tulina eddagala ly'ensimbu ery'amajiini ery'omwenge sigala n'enjaga tutuukiriye ku ssimu 0774 790 eya WhatsApp eri 0708 247 260 General Schools ge masomero agasinga omutindo nalabye basomye bulungi General Schools malungi ze nawaddeyo abaana zaaga amasomero ng'oggyeko okuba nti basomesa bulungi n'ebizimbe byabwe balungi omugagga waabwe oyo Mwami Kironde is very very takyali mwami mukungu w'Emmengo mukungu Kironde Maiko musajja muntu mulamu nnyo Kironde Mikairi is a good man nalindirinzeeko naye emirundi ebiri mwezi 1 paka mwezi 3 ne mwezi 5 Kabalagala bakyalina branch ye Kabalagala jeri nalabye bakoze international ene Kalule bakoze international school noza ya primary oba primary wane bakoze international gwana oba ne mutuwa abaana nange nataddeyo abange nataddeyo bana Kironde musajja muntu mulamu nnyo adilingako naye lumu ku ssimu ninayeyo muwala wange yali asomerayo ye muntu gwe mmanyi omugagga omukubira n'omunnyonnyola ekintu kyo n'agamba kankuddire n'akuddira nga kikwata ku mwana anti si kyangu kusanga abantu abasinga basika empewo nnyo ate omuntu kasita afuna kawumbi mbutere
essimu etandika okubanga enkwata yayo ekyuka. Naye ebyo ebintu munnaye bituufu kati olaba aze essimu ennaku zino lulimbaddengawo nga kale ofunayo amasimu nga 50. Naye kati ofuna 100. Naye kati bannaye essimu evuga noga muti abakwata essimu. Kati ntegedde oluusi abagagga tubanyiigira. Nze sina mugagga naye batuufu. Obugagga kintu kiri mu buleedi yakyo. Era omuntu atawa mugagga kitiibwa bino bibawooza taziyamba nze munnange ebusiru bwe buboogeza. Omugagga yenna sente tezikoleka Mukama bw'aba amuyambye n'azifuna muwe ekitiibwa mu budde bwonna bwe bwetaaga okkimuwa. Bino bya tuwoza teriiyo mugagga bw'omubuukira kuyamba. Tekiriiyo waakiri awa afuna gwakolagana naye gwe ku bwavu bo n'akuwa olubimbi. Oli gwakolagana kalayini ne kakutuukako kiringa mmwanyi nti n'abatazirima ku sizoni tuba buki tuba bulungi. Eyazitunze bw'azitunda najja n'akugulako. Mwogo azimbira ddala building company tuzimba ennyumba n'ezamwogo tukuba 99 tukuba peva naye tusangibwa Bunyaka omuluka Kagugo Luweero Sub County Luweero District Eggombolola Butuntumula mu Myuka Nsege mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Bulemeezi erikulirwa Omulangira Mulondo Ronald. Tuddeyo wali. So kati kituufu abasajja bano bajja banoonya maanyi wano. Bajja banoonya maanyi. Naye basobola batyo gatutwalako. Bayina amaanyi gatwala galinga mayembe. Kiringa kusika muzimu gwa muzimu mu ntaana. Bulya biwotonono. Omuzimu ekijjulo kyagwo. Bagugabula biwotonono. Ebiwotonono obimanyi. Sibimanyi. Akati ekitooke bwe kiba kireese bwe kiti. Bwekikola bwe kiti bagamba kireese enŋo. Kati bwe kireeta enŋo kitandika okujjayo ekyengabo. Kati ekyengabo ne bijja ebiwaggu byonna paka ku kyensubi. Ekyensubi kye kiwaggu ekisembayo ku ttooke. Kati abo bonna bw'olaba obufuna ebizibu mu kkubo mu kufuuka amatooke obusigala bwe bayita ebiwotonono. Wakati w'empummumpu n'ekyensubi. Tolaba awo waliwo Mukama bw'asalawo nti mukome wano mumufuuke balwadde. Obo kati eri mu musuke bayite Mangala omwene gwe munene. Kati ne mu mbizi embizi yeeno obuberege bwe bwakona. Oli bavuma munne nti olinga akaberege. Oba wakona. Abamuvuma kabizi kakona. Akakona Mangala ke kaswa akato akatini sakata akatini akakona. Kati ebiwotonono biwakati w'empumumpu n'ekyensuti. Kati Abaganda abawala abazungu abo bwe bajja bakolagana nnyo n'ab'amaanyi mu busamize bwa Uganda n'obwa Buganda ne babawa ettaka ne basobola obbawa ebitwala amaanyi gaffe. Era gwegenda otunule abantu bonna abaagabana ettaka ku nsozi baali b'amaanyi nnyo. Era bagenda okukola endagaano ya 1928 egaana ab'ebibanja okulinnya olusozi kaali kakodyako. Teri kibanja kirinnya lusozi nekiruwalampa ttaka lye lirinnya olusozi. Era olw'okuba baati nga Kajjansi kale eyo Kajjansi yali emaze okujja Crazy yali ya 1909 kati kwe kuteekamu nti nannyini ettaka teriyingira Kisenyi nga bategedde nti ebbumba lina lyeryo Crazy lina value. Kati paka kati ettaka teriyingira Kisenyi. Teri ekibanja tekigenda mu Kisenyi. Era awo wokka awadde emmwanyi n'ebitooke ekibanja we kikoma. Nyini kibanja taba na Musenyi, nyini kibanja taba na bbumba. Era nyini kibanja okusimba obuyuuni buno obwe bwayisi alina kufuna lukusa kuva wa nyini ttaka. Naye nti Constitution ya 1995 yaddamu era kyennyini n'ekisimbako essira naye ate abantu tebaabasomesa. Era bw'oba osanga omuntu w'ekibanja ng'asima Omusenyi agamba ekibanja kyange
kikoma ku bunyaaka. Nze nalabako omusango gumu gwali ewaffe nga ow'ekibanja alaga ekibanja kyabuuka ekisenyi ne kirinnya eno. Kati mu Buganda yonna teriiyo kibanja kiba mu byalo bibiri olw'ensonga teriiyo kibanja kibuuka mugga ate teriiyo kyalo kitalina mugga. Ebyalo byonna bikoma ku mugga. N'amasaza gakoma ku migga. Teriiyo ssaza likoma watali mugga. Era ekyali kibaddewo kyali kyantiisa nnyo. Eggombolola y'Egombe yaliko ng'ate Bulemezi yegitwala paka mu 1758 bwe baagisalako nedda mu Kyaddondo. Kati gw'olaba yali ejja n'ekoma e Kawempe ku Mukisa Biscuit. Kuba kati awo ku Mukisa Biscuit nabweru weeyita nedda eri wali Gombe nedda eno ekitali Gombe ne yaffe ante yo Gombe ya Ssaabasajja Nansana yonna eyo. Ffe tetulinayo Nansana, ffe tulinawo Kakiri, tulinayo Namayomba, tulina amagombolola 9. Kali Gombe nalyo gombolola. Gombe tulina Wakiso mu Myoka. Musajja wange ye musajja wa Kabaka awo. Musajja waba Mupakasiwo. Muko wange. Kati ate muko gwe musajja wa Kabaka awo. Awo yaba mwami wa Kabaka. Awo. Tefe. Etuusa mugenyi. Egombe. Era juzi bali ndoza Katikiro yakyalayo. Think last year but one. Omwaka oguwedde oba guli. Last year but one. Batuyiseemu. Wasomera mu bisulo. Nali mu bisulo. Kuba abantu b'ebisulo n'oluzungu muli aba. Twogera oluzungu lungi. Mwogera lungi, mulwogera we lutagenda. Kasiti yakwatisa obwadde. Last year omwaka oguwedde oba oguli. Last year or last year but one. Owulirire nnyo nti oluzungu lwangu singa Oluganda. Mukwegatta. Mukwegatta bwe mpulirira nti oluzungu ate lwangu mukko. Okitegedde? Katola Mzee Magala wana abantu bagamba nti baby nedda nedda tukireke dinna ko ati mbadde ngenda kukugamba kwakati gwe togezamu nedda tonumiza ninda ko jakabaya ja onyakabaya mbadde njagala kikunyonnyola gwo kimbuuziza nedda sinna kikubuuza ombuuziza nti wa wowulirira nti oluzungu lwangu ku Luganda naye lawukola bekyo kyokka ate we kati gwe wowulirira nti oluzungu lwangu ku Luganda wowulirira nze siina we nali nduwuliridde lwangu kusinga Luganda gw'owulira nti Oluganda lwe lwangu lwe lukyasinze kunze okunyanguyira nze luzungu lwakuba nti oluzungu lwo kye luyina oluzungu lumpi okitegedde kati nkikunyonnyola ntya lwakuba waliwo ebintu ebimu by'owulira nga ate bw'okyogera mu Luganda kikaluba nnyo bw'okizza mu luzungu naye era byonna biggwereyo mu kwegatta kati ebitundu by'ekyama n'omala obyogera mu Luganda buli omu awaawaala naga ekikiggwe naye bw'obyogera mu luzungu kiwulika nga candy ice cream okitegera kyeggamba kati ogenda kumbuuza nga kitundu kyakyama ki kyogere mu Luganda nkize ne mu luzungu wangi Mzee Magala toyagala nkikukyusizeemu tokikyusa kireke negwe ne Kapunga mutya mangu nadde ne Kapunga naye ati mwami Kapai n'abaana abali ku university nange nina abali mu bufumbo naye kati abaana tebabimanyi nange ndi mwana babimanye ku lwabwe nange ndi mwana kati wano Magala woli onzaala onzaala ndio maana gwe nino zaala ina okubanga wa myaka 3 bw'oba gy'olina okuzaala ate nina emeka nze simanyi era wowe ndi range naye olaba awo wennyini oli wakati mu mikisa era nze nalaba abantu nga boogera ng'abalalu Kasuku ne watandibadde ku kino bye tuliko wakati ng'olina emikisa pulezidenti yali ajja kukuyita mu ango yonna gye yandikusanze
katugeze nga nze bino byendimu singa nabirimu mu myaka 3 omanyi omuntu emikisa oba najjo kuva ku 18 bagiduukana buli ddogole bakuloga mu butone littuka tobaako mukisa guli awo kwana era kyova olaba ebintu byonna byensobola okufunamu essente kati nina kubanga nabifuna wakati w'emyaka 18 n'35 kubanze ngenze nentunuulira ku bantu bonna ab'amaanyi kizibu osanga omuntu eyafuna amaanyi ku myaka 5 kati nze kangu ekyokulabirako mwami Abe Kafumbe Mukasa bamuzaala 1944 n'afa 1994 16 ogw'omunaana ng'alina emyaka 5 ng'alina takisi 72 naye ogenda ozinoonya ng'ekitegeeza yali yabikola mu buvo nga yakiyina wali mu buto bwe kwagamba tewali kipya ky'osobola kufuna ku myaka 4 tekiriyo kina kuba nga kivudde eno era bano baga nti omuntu agaggawa ku myaka 4 kuki kuba katukugambe kati kuje nina 5 obugagga bwonna bwe nina okufuna President Museveni gamba nti tuzudde radde okwata obulungi ekwatira bunyaaka newe tugenda okussa ebyuma ebikette eggwanga data entuufu eri w'amagala tuguzeewo obuwumbi bwe 5 naye jjukira nagulawo nina emyaka 13 n'emyezi kitegeeza nfunye ebintu bye nakola mu myaka 13 oli mu magoba olinaga nti omusajja agaggawadde mukulu tosobola kugaggawa ku myaka 5 ekyo tekisoboka esigaggawaza omuntu owa 5 agaggawira ku bye yakola ebiva emabega era Kasuku gwe laba emyaka gyo ng'okoledde ku ddembe byonna we byetooloolera awo okutuuka wano wendi nga kitegeeze n'omukisa pulezidenti wa Uganda okuyita guva amabega watutegekera ku 2 tebyakabaawo nti bakuguddeko buki bugwi kiina gye kiva omukulu owekitiibwa Katikkiro yafuna obwakatikkiro katubale ku myaka 51 yalina 51 yalina 51 yakabeerako emyaka 13 ali mu 69 mu 19 ogwokutaano agenda weze 69 kakati yali yabikolera ddala kuva mu 86 ng'alina emyaka 22 Katikkiro ali aki waki afaanana baati afaanana ng'ow'emyaka 38 bakula bulungi kola bulungi kinaawe jjawo kiki omumanzi jjawo Osudiya mbu bakula bulungi batya wali owulidde ku mboozi ye teriimu nti yava Masaka ate okuva e Masaka kitegeeza okuva e Masaka oba buli ava e Masaka munaku gumanye abantu abava e Masaka nga bebaziba Uganda sinawulirako bava Masaka bajja bali bulungi bamala ne bagizimba naye ate mubiru gavana wa Bank of Bereberia ate Nakabaale Kiwanuka lwakuba wadde ye kale tugambe yagendayo bugenzi mu Ethiopia yasooka mu Ddungu Sahara ate Benikito Kiwanuka obadde ki teyali we Masaka teyali wa wano Kalungu kiri dawashe Kalungu district yaro ku kyo sebo it's a non district Kalungu district Masaka okimanyi chechi ye district ya Masaka bakati salamu district meka Kalungu tebadde district yeyo okuvadde ate Uganda yefuga tulina district ya 32 katulina mmeka 14 eyo gerrymandering yonna yaki Kalungu bweba nkadde nnyo myaka 15 Kalungu district eri mu Masaka ekeza Kalungu bukyanga etandika Sewungu yagikiikirira awo wakiikirira Sewungu beyagalidde mu kintu myaka 10 emeka 15 bwe gibe mingi sijijjukira bulungi bawa kiso kati ya myaka 26 Wakiso yongi manyi yava mu Mpigi mu gundi eri n'Empigi yali yenkanawa twakati olwedde Wakiso nnene ate nga bagisala ku Mpigi ne basalako ne Butambala ne basalako ne Gomba ekimpigi Mpigi yaliko ne Gomba ne Butambala yayo bagijja ku yo nkaseko naawe leka Mpigi yevaako Wakiso pozo yabeera geography
oba social studies twalinga tuwebase bannange pigi yevaako wakiso yevaako butambala yevaako gomba ne Magala oba wabonaabona bukulu ng'emboozi gy'otunyumiza tekwatagana fe abasoma wanki ebintu ebyo tetubimanyi gw'obimanyi nedda kakati Magala wanika omukolo nti nze Magala sirimba nabonaabona ne jjajja wange Eseri Nakibuuka gwe baazaala mu 1919 n'afa nga 21 Ogw'ekumi mu 1991 ebintu bino byonna wabisoma ddi kakati teriyo muntu musiru ku kyayagala teriyo muntu mugezi ku kyatayagala kati wabisomanga oba wawuliranga biwulire ati nze nali nabisomawa kati disitulikiti balina we baziwandiika ng'ate biri ebyabakwini kuba kati ffe tubiraba mu firimu era nze ogenza obbireeta waliwo firimu ebadde ku Netflix ebiseera ebyo nze kwe nabirabira byonna kakati nze nakula mmanyi nze olaba nze nakula mmanyi ebintu bisatu bibi omuntu obutasoma omuntu obutaba mugunjufu n'omuntu obutaba muyonjo bisatu kati nze we nategeerera nti sigenda kusoma natambula n'enva eruweero nenjiye kawempe wa taata wange nga bangobedde sukulu fees 3,000 nambuuza ku sukulu fees n'empuuta oyagala ki kati nga sina bwe nja kuddayo nnyonnyola ejjajja nti mu mpuuta ndeeseemu sukulu fees ne mugamba empuuta nampa ekitundu ky'empuuta ekya wakati n'enkyetikka paka luweero kati bwe nadda nakitegeera nnyo nti ndabika sijja ssoma naye nga nalabako abasajja nga nze mbalowooza nti oba bwali butasoma Katooto Dookooli Machumi ate Machumi yalina oluzungu lwe naye nga enneesanze gye beeyisamu sigyagala goge mazima babeera ku mwenge nze nalinga saagala muntu alwana nze n'omuntu yennyini nze saagala muntu ayomba nze era ne mu maka gange olunaku lw'oyomba kati nyo omukozi gwe ngenda okugoba yayombye aba nnoonya gwe muteekamu era jjo singa nafuna nali mugoba jjo ne mu maka gange tebayomberamu toteekawo olutalo lwonna kobe nga mwana kaabe nga wuwo kaabe waani kati nze nakula saagala nnyo bintu byansi kati nalabanga nnyo abantu nga bawemula nga ndaba nnyo abantu nga bavuma abantu naye nga abavuma abantu aba bavuma bw'ogenda obbeetoolera nga tebaasoma kati nze ne nnoonya ki ekisobola okunfuula nga mbeera mu bantu nga tusobola okukwatagana n'abantu abagunjufu n'abantu abayivu n'abantu abategeera akati abakatuliki abo mu 1909 batandikawo Kisubi Publishers ekyo mmanyi kituufu publishers kati neekuba amawulire ge bayitanga munno kati munno n'atambula ndowooza okutuuka mu 1934 kati ndowooza bane bagiteekako Uganda eyogera waliwo competition y'abakristaayo abasiraamu na kati Agasi eno simanyi yali yaani ne tutambula kati Kisubi netandika okuba musizi kati nga musizi oyo afuluma buli mwezi kitabo nga kiwandiika bulungi ebintu byakyo akati ndowooza nga bamanyi abakatuliki bwe baamala ofuna ettaka nga bafunye ettono nga bannaabwe balinga baliraanwaabwe bafunye lingi abakatuliki bafuna sikwe ya mayiro 126 wakati mu bukatuliki kati kyovola nti bagunjawo ebintu bibiri Roman Catholics ne White Fathers tebabigunjawo nti byali bandibadde byawula wadde abamu bava Bungereza manya nga bava mu Faransa n'abamu bava Italy naye baali mu kintu kyekimu era balinga bakazimatiki era Kereziya yebatwala wadde bo bakulaga nti balinga abaawufu naye Kereziya yebawumba yebagatta tebalinaayo kitebe kiki kirala nti baba ne bateekawo nsambya ne Rubaga naye nga kalidinaali yonna yabakola ki yabatwala kati baakinoonya amasomero gaabwe abaana abakyali wansi ne babakubira akatabo bakayita Kizito
omuto. Kizito omuto. Kati akatabo kali baatuukanga ne bateekamu omuko ogulinga ogw'ebyafaayo. Kati era nga gutambulira nnyo ku Bakatoliki. Nze era kyova olaba mu 89 nze nawangula ku Radio Uganda okwogera ebyafaayo bya Nakabale kiwa micromunicipality yasooka. Ne bampa kayimba. Tambula ne Yesu ekkubo ly'abalungi effunda. Abange mbeera mu ggwe nguma n'oyo anyamba. Wawangula kayimba. Nawangula kayimba. Nenga ntaddemu transport. Kati bwe watuuka inaga nti owangudde. Tukuwadde akayimba. N'otambula ne Yesu ng'odde eroweero. Mu kkubo ly'abalungi effunda. Yaba Yesu taba Yesu. Yaba Yesu. Kaakati nze nasoma nnyo ebyo ebitabo. Kati ekyabinsomyanga nali sina busobozi naye nga nnimira abaana abasoma amasomero g'Abakatoliki ne bampa n'ensomamu. Kaakati nzija nga 6 January 9 nfuna omulimu Kasana Kaddu Coffee Factory. Nsangayo omwami bamuyita Leonard Simbwa. Nkutumiddeko mwami Leonard Simbwa kitalo yafiirwa bambi ne mukyalo we Saaziika. Nga Leonard Simbwa asoma akatabo Basajja Mivule ne bonna baasumagira nga akasoma akayina mu mutwe. Kati neegomba nnyo Leonard Simbwa teyakomawo n'aganza mukwano gwange bamuyita Nakiwala Rose. Kati nga Nakiwala mwagala nnyo nga ne Simbwa mwagala nnyo nga mpa obutabo obwo ne mbusoma. Kati ekyasingwa era bino byolaba nze kankubuulira amazima. Nakoppa Leonard Simbwa okwata ebitabo nze nasomako akatabo bonna baasumagira Keti ne Geetu baali balunkwano mu 1959 nga bonna bazannya netball mu masomero agalinaana nga akatabo ka page 11 nga nkayina mu mutwe. Ngera nkasoma ne kati bikola olupapula nabikopa ku Leonard Simbwa. Kaakati bwe nvaawo nenfuna obusobozi obwegulira ebitabo bonna baasumagira Basajja Mivule, Siwa Muto Lugero, Bwosusse Emmwanyi, Olusozi lw'Abatulege, Bwakabaka bwa Buganda butandika okuvoolebwa ku Bakabaka bange, Abaterega ba Buganda ku Namulondo ya Buganda, Omuganda n'ettaka. Kwegamba wa investinga mu kusoma. You invested in reading. Chechi. Kyeki kyensosa okugamba. Anti oba otegeeza nti wateeka amaanyi n'obudde mu kusoma ebitabo eby'Oluganda. Kati Daudi Choi yawandiika nnyo obutabo, yawandiika ebitabo. Naye Saapolo Kaggwa yakyasinze. Naye Saapolo Kaggwa yawandiikanga bimukavalinga nga ye ng'omuntu. Byafaayo bye. Byonna naye nga kavalinga ddiini ya Bukristaayo. Nabaami bonna Abakristaayo. Kati Batulumaayo Zimbe n'awandiika nga balina Ekikibuuka. Ekikibuuka be Baganda basooka okusomesa ebudde eyo mu 1929 nga budde ya myaka 23. Bwe bagitandika 1906 guno wakalo yawezezza emyaka 12. Kaakati n'ensoma. Kaakati ate Oweekitiibwa Mustapha Mutyaba ye najja n'awandiika ebitabo nga nabyo birambulukufu bulungi ne tubisoma nnyo. Kakati ne Asifa Nakabiri n'awandiika ku kitaawe n'okumbogo kwa Asifa Nakabiri ye mwana wa Mboga asembayo obuto. Abadde yali asembayo obuto kuba bamuzaala 1910. Gundi ani Badiruka ku lwa 1907 nga 27 Badiru. Kungulu Wasajja n'afa ku Lwokuna nga 23 ogwokuna 1909. Badduka Kongolo yazaala. No yazaala Omulangira Jjajja Mbuga. Lwaki bamwita Jjajja Mbuga? Ati ekimufuula embuga nti wabeera wonna eba mbuga. Embuga y'Obusiraamu. Naye ekyo kye batugamba kituufu nti be baali bali mu layini y'Obwakabaka. Kati bwe basiramuka nsima birimu oyo w'omusaayi ne bikyuka. Eyo byonna mboozi ya bulimba eteyina wadde amagulu. Okuva ku Muteesa asooka kati nze kankubuulire. Nuhu Mbogo mwana wa Kabaka Ssuuna baabazaala abaana 1,148. Ebitabo byogera
Muganzirwazza abasinga n'abatta abamu ne bafa kawumpuli abamu ne bafa kawaali ekyomuwendo gw'abaana kino nkiddamu ebitabo bingi bibitankana kuba n'abakyala Ssuuna be yayagala babongeza nnyo waliwo ekitabo kigamba yasisinkana kuba nze sijja kwogera kiri kinene emitwalo 20,218 kakati bw'otunula abaana ba Mbogo bonna manya nga ba Ssuuna bangi naye abamanyiddwa nti batongole balinga 12 bo n'okugamba ono gundi n'ogundi ate era Muganzirwazza n'abatta kakati nga tebannaba kubatta mu mwaka gwa 1854 Ssuuna ng'aseeredde baatuuza abalangira n'abambejja Kasujju Lubinga bwe yajja baali bamuyita Nakalali yakwata ku Muteesa nga wandali ng'ate mu bonna yasinga okuba omutono abantu abanangira bonna ne bakaayana tekisoboka kati Muganzirwazza ye kye yakola bonna n'abakwata n'abatta n'Embogo yennyini n'amukwata nga tebannabakwata Mbogo yayimirira n'abagamba nga tannaba nakufuuka Mbogo amanya g'oyo omusajja amatuufu ye kyabasinga Sempeebwa erya Mbogo alifuna mu 1895 ng'abagamba mulwane nnyo nga Mbogo temudda mabega mugende mu maaso nga Mbogo kati ye yali kyabasinga Sempeebwa bwe lutuuka mu 1800 ndowooza nga 5 n'asiramuka n'abeera Nuuhu kaakati era nze ndaba abantu bakyesibako Mbogo yaga tewaliyo lunaku n'olu wadde akatikitiki wadde akasikondikisi lwe baali basonze ku linnya lya Mbogo okubeera kabaka wa Buganda oli andeetera ebitabo okuzaalibwa ka Nuuhu Mbogo nkiina abasimba obusiraamu mu Buganda nkiina n'obulangira enju ya Nuuhu Mbogo ngiina nga byonna byawandiikibwa mwana we Asufa Nakabiri tewali wadde akatikitiki so kati tuddeyo wali so kati bw'ayimirira n'abagamba ffenna tetujja kuba bakabaka tukkirize gundi gwakoze eki gwatuwadde Kasujju Lubinga Muganzirwazza bwe yajja Mbogo baali babazaala abaana aba Mayanja naye ne babakwata bonna ne babaggalira mu Nvuba Katereke bwe babajjayo kati Muteesa amaze otuula ku Namulondo naye nga si ye Muteesa era nga ye Mukaabya wa Lugembe Muteesa ndowooza alifuna 1879 abuzaayo emyaka 5 aseerere naga ntya kaakati ne babata era kyova olaba Mbogo obudde bwe yamala mu Nvuba bwatte eddoboozi ye ebyo byenkugamba biri mu kitabo kya Asufa Nakabiri ayagala obitegeera agenda asoma ekitabo bakita abasiraamu bakita abasimba obusiraamu mu Uganda kya Asufa Nakabiri n'obukitiibwa Mustapha Mutyaba n'ekirala bakita omulangira Nuuhu kyabasinga Sempeebwa Mbogo so kati ekimufuula ow'enjawulo kyekyokuba nti yalwanirira obusiraamu ne Muteesa anti ye yava agambye yayimirira n'agamba tugende ne kye bagambye ntekimufuula kubeera yali mwana wa Ngoma Ssuuna yamuzaala Ssuuna kabaka Ssuuna yazaala Mbogo tewali kimufuula kirala yali mwana wa Ngoma kyenjagala tukkaanye mwana waki kyova olaba nti abalangira n'abambejja ab'akakungulu abasinga abambejja bonna Bannaalinnya abasinga teriyo gwe bawa Bwannaalinnya nga si mwana wa Ngoma kino nja abantu bakitegeere Mbogo ekimufuula byonna byali mulangira ow'Engoma si wa Kanabba si mulangira wa Kawuula si mulangira wa Mutuba Mbogo mulangira wa Ngoma kino kitegeereke mwana wa Kabaka Ssuuna kakati ye yakakkanya olutalo naye Muganzirwazza teyamanya
Era bino byagamba bagamba bamulonda babe tebaliyo olunaku olinza ndeetere nga waliwo mbogo olunaku lwe baali bamulonda kubanga no baleeta kabaka Daudi chwa kubwa kabaka era mbogo yali musajja mukadde kale omanye byafaayo bya mbogo bizibu bagamba 1883 waliwo kyenana byabafulumiza nti ate yazaalibwa 35 1835 kati tube lwa 35 baleeta Daudi chwa mu 1897 kati bwe tujjako ngambogera bomubala jibe emyaka 5 mwemeka mwetano nedda jiba nkaaga mwetano nkaaga mwebiri yali tajja kulya bwa kabaka okitegedde tewaliyo mulundi gwonna tebaali beekwasa n'ekirala kyali kya kabaka Kalema era kabaka Kalema yafuga ennaku 8 era mbogo tebalondangako ku linnya lye kubeera kabaka era tagaanangako ku bwakabaka n'olunaku n'olumu tewaaliwo wadde akakisa bwe kati eyo tuveeyo tubadde kuki Nuhu Mbogo kati n'ekirala nti bo batono ku bakabaka abangi okitegedde nti mbova ku mbogo nga ye yaliko bakabaka basatu ekyogeza yali ku Muteesa asooka n'abeera ku Daudi chwa nedda era yali ku 2 kubanga yafa nga 10 ogwokusatu 1921 yali ku 2 nedda basatu yali ku Muteesa kabaka muganda we kabaka Muteesa asooka muganda we n'abeera ku mutabani we Mwanga waliwo kugambye wane yaliwo ennaku 9 olubaba bana ne Kalema ow'emmende w'owulira n'abeerako ku Daudi chwa be bakabaka bameka 4 kati ne Nakibinge ono omulangira ye kwomu n'abeerera ku bakabaka 2 kuba Nakibinge kyemanyi bamuzaala emyaka gyendoza tugireke naye ng'ali mu egyo egya Muteesa ne Mutebi kati bw'okizuula nti bali 6 mu 2 nedda na Kakungulu yalimu ye Kakungulu ate wa 3 Daudi chwa Muteesa ne kabaka Mutebi oba yali kati bannamutikkira nga Ssaabataka manyi yafa 9 24 January ogwokuna 9 bakyenzijukira Kalidinaali Nsuuga yasooka nga 19 okufa ogwokuna 9 mwemeka 19 ogwokuna 9 era abantu ne batya nnyo ne bagamba abantu abatutumufu mu ggwanga 2 ne bafa kati tuba tuli awo ne dokita yasooka osoma amagumba mu Afrika yonna YZ kyesimira naye n'afa nga 26 ogwokuna 9 be bantu aba Mzee Magala emboozi eri gyondeetedde yonna n'ebintu ebimu by'oŋŋamba tebikwatagana kyekitakwatagana naye kankireka obadde yakirwekireka obadde onnyumiza ebintu byengeri noŋaawo wabisoma n'obizza eno naye anewe I think the most important lesson fenna kati gye tuyize mu kino kusoma information tubeere naye tusome kuba kati ennaku zino ekisinga obonyabonya Abafirika era waliwo yagamba nti bw'oba oyagala okweka omuddugavu ekintu teeka mu bitabo abantu anti era jjo nadde n'abadde naye ngani n'abagagga bali aba 2 ne twogera ku mwami Godfrey Kirumira oyayagadde ogula emmotoka naga anti singa kati mwami Godfrey Kirumira beegattanga abagagga ne bazimba eddwaliro eriri ku international ne mugamba abagagga bonna batandika okukola gavumenti biyandikoze gavumenti ebalaba buki bubi kati omwami oli bonna nabadde nabo nga bayivu babadde 3 omu nga dokita omuyingira nga 2 bagagga nnyo kumbi balinga abatambuzi ba Lowero ne mbagamba ne tukayana ne mbagamba kati mwe kyabalema okumanya byafaayo ensi G7 zafunako abagagga abakola nga bye mwagala bakole ki bakole ba president b'ensi 7 ezisinga amaanyi zaatuula nga buli nsi
emu kwezo erina ekizibu eki kyabagagga kuyingira mu mirimu gya gavumenti ne batuula ne bateesa kuva mu 1902 batandika eri mu 1886 ne kibatwalira emyaka 16 otuuka 1912 manya 1912 ne bakola Titanic enyimeeri ng'erina kukendeeza ku bagagga bali mu nsi 7 ensi zifuna emirembe era Titanic kasita yakola akabenje ensi ne zissa ku kikkowe olw'abagagga abaali bayingirira emirimu gyaki gavumenti oteekawo enkola nti n'obwoba oli mugagga otya tojja kukola luguudo nga si ekuwadde olukusa byava mu 1886 nsi G7 ng'abagagga bangu baakulemesa nkola za gavumenti olw'okwagala okukola gavumenti byerina okukola ki okukola olwo oluguudo awo ebukoto naye Sudiiru yamala n'alukola naye mu biseera by'Abasebagala baamugamba nedda ssente olina ziwaffe ne tulukola anti eyo nkola ya gavumenti esobole okuba nga obuyinza ebusigaza ekyo kiri mu G7 ye yabaga ekintu ekyo kobe ng'ogenda kuyiwa ttaka mu binnya bunnya olina kufuna lukusa okuva ku gavumenti olw'ensonga ettaka lyoleese walipimidde ku kintu sinya buzibu ebyo byonna babiteekawo nga bakimanyi nti abagagga tatuffe Uganda nsimbi nnyo yensi esingamu abagagga abatono abasinga ensi obugagga fe abagagga 2 bebenkanankana n'ensi Uganda obugagga okitegedde kyentegeeza kati ate Kenya yo ensi ngagga nnyo ku bantu baayo ate Uganda abantu baayo bagagga ennyo ku nsi kati ne Tanzania kyama kya mapinduzi kyekintu kye yakola nti abantu baavu nnyo ku nsi ate Uganda okuva ku bajjolejjo Kiwanuka Leonard basudde n'omwami Augustine Kamya Gansamadde balwanirira nnyo abantu babe bulungi era bano bannabyabufuzi babyambaza amimbu yagoba abayindi ebino ebyajjo mu gw'omunaana nga 2 beerabira boycott ya Kamya ya 1948 nga Desemba 19 eyalwanirira Abaganda oba abantu okwetundira pamba n'okumwesunsulira kwelulonda National Farmers Association gye baamala ne bafuula ekibiina ky'ebyobufuzi naye abantu olwoba bo bayisaawo bye baagala Amini yakola ekintu eki goba bayindi talina kye yakyusa ku Baganda kye baali baakola era oteekawo boycott ya namba 8 ne ya namba 9 baali Baganda be beekolera ekintu kyabwe Ausini Kamya Jorejjo Kiwanuka Leonard basudde Kamya Gansamadde n'abalala eyo waffe waliyo mwami Yunus Sebyala waliyo Kabajja waliyo Ntumbu erimu akaana zaate tonzimuula kyenkulaga nti Bakaddu Coffee Factory ya 1963 Namaliri Coffee Factory Bugagga Maanyi East Mengo Wamala Cooperative bakuseka majja kezimbira growers byaliwo kuva 1948 ng'Abaganda beekolera ebiki ebyabwe Amini yagoba bayindi nenga Abaganda baali beetereriza dde ebintu byabwe byaki ebyokusuubula kale era Mzee Magala tubadde mu byafaayo show ya byafaayo yonna nanti ogambye kigweredde naye we are going to still probe you on some of these things waliwo wotatubuulirira mazima naye mpola mpola nze nja kufuna bwenjogga kujjamu kusoma olabika okuba oli planned kid obwavu bwakusanga bukulu nga tolina bwonnyonnyola nti twalina mu kase bwoba oyogera ekyo kankubuulire planned kid ye mwana omutaali obulungi kakati nze ku kyalo ewaffe buli yasoma ku lwange musome nnyo temubanga Magala ekyalo Bunyaaka nze kankubuulira omukisa ogukiriko kyalina amaka 83
akati ng'eyaffe enjusi maka tewali amaka 79 nagakolamu emirimu ate ekirungi kyawo newe nakolera abamu webali bakyakujjukira nze nalimirako Isaalongo Datisani mulamu nalima emmwanyi kanya nampa ebikopo bya gama 2 bya tampeko 2 ne sowaani 2 nampeerako ne siringi 5 mwami Saalongo Datisani kali Saalongo taba mwami Datisani Saalongo nakuuma omuceere gwe nankukuumira nga kiwago ky'amenvu kirumira Edward gwensinga obutaagala mu nsi yonna yannimisa yiikanya nga ngenda vuga mu ggaali emirundi egi si kujinguza kuva wano nawali mu koona emirundi egi navuga 3 naŋŋamba ekooye Lawule Mayungwe ye muntu eyasooka okunnimisa enkoko Lawule Mayungwe mulamu nalima enkoko ewuwo okuva 87 88 89 nannima nkoko nenzitwala mu hoteli waliwo omwami yampabula nti White View teyali yakimalidde neyanza nnyo mukama we waliwo hoteli yali eyabbeeyi nga waliwo omwami omugagga bamuyita Kimalidde omwami omu yateeka mu comment section n'agamba White View teyali yakimalidde ndowooza yali ya mwami John neyanza nnyo nenze nali nakula mmanyi White View yakimalidde naye yalinawo edduuka kaakati nazitunda ku White View kati nendabanga nayo banseera nenzifumba enva ntambuza Telephone Kid atambuza nva nfumbe ku kyalo Bunyaka Bunyenye Kibanvudde Kabusa nze mwana eyasooka otwala omwenge mu bidandali nengwetika nengenda nengutunda nenga bampaddeko ebikopo 4 ku mwenge olumu nenfuna omukisa engenza banywako katono nayo nefuuka eyange engenza ke kadomola kebalegako owulira omwenge nti gwotunda muki muka oba nedda kati sibanga ate mbadde pulanidi muvubuka nze ku myaka 19 nze mubuka yali asinga obugagga ku kyalo so obugagga buno obwene e Kampala obugagga obw'ekyalo ng'olina eggaali 4 kyentegeeza omuntu osobola okuba omugagga abasa waliwo omwami omulwa mwagala nnyo saagala mwogerako naye nali kugerezeza mwami Godfrey Kirumira ku Bill Gates nti bwatuuka waliwo abali Bill Gates obugagga abwogera mpola kati nze njogera ku bugagga obw'ekyalo nga abaana benninaanye tewali alina ggaali egi nga nze nina 4 Phoenix Flying Pigeon Sigaro ne Hero nga nina sitima mu budde obwe yali egula omutwalo gumu mu 1000 nga nina leedi yesinga ebbeeyi mu Uganda yonna kino nkiddamu bayita Contact yali egula emitwalo 11 nga poloti ebunyaka egula 2 kitundu nga nina engatto ya Taso egula emitwalo eki nga nesiiga ekizigo Yolanda na Gift of the Zanzibar nga akawone kubaayu kati nze njagala nkulage nga nina n'ekitanda nga kiriko n'akabundula akabundula ke kaki nga nebika essuuka za Japani kati akabundula bakakolanga mu ssuuka za Japani bajjanga ne bakasala ne bakatungako obuntu bwe buti kati bw'oyala obuliri obutalaba kiri mu kitanda oteekako akantu ne kakoona ku seminti bwe kati kebayita akabundula nga nina ne kateni sebo nga nina TV y'amanda 10 agevalede waliyoko TV z'amanda nga gali 10 nga ya inchi mukaaga ku mukaaga ozimu nga za inchi mukaaga ku 8 nga nywa miro ne jjajja wange kutumidde jjajja wange nayogera miro nampeereza omukebe gwa kilo namba tumunywedde nnaku zino ebyo biseera wali otandise ennyama nsetandika ennyama 9 mu gumu mu gwokubiri 9 mu 5 mu gwokubiri nga 22 ne guno gwaka nakati kati jo ankunyuma nyama tuyadde nkanudde eggulo kati jo nga tumala okulya zirwera saawa emu ampulya njagala okulya ennyama ensiike
kati nga jukira nze nyama yange ensiike baamu nnyaanya na butungulu naye tebaamu mazzi kyekyoka tebaamu butto kati nga ngenda njugula naguze yambuzi kirezi nga nzikalanga kati oba onoogirya obulungi ng'ogyefumbira awakyusa kala gy'olya kati nga nzija neesolwaza nga nsabirako capati nangulirako capati ezi ku kiro 2 ez'ennyama y'embuzi bw'osabirako capati 2 zino ez'olukumi nga ndya kati nga ndya zaadoweza essaawa 5 nga bangatukuwa emmere nga banteeka akatooke katini kali nga ennyama eno erabika enneekiiseemu ate gamba neebase nyama yannyodde ekiro kyonna nzuukuse kujja wano bwe mba neebaseeko kuva ku ssaawa ndowooza 9 paka 11 naye ennyama yannyodde ate nze tetera kunyoola kati eno kati ate jjukira n'eri eyange n'adde ngiwuusa supu naye njirya tanyampulira njagala ennyama enkalange naye ennyama kyeyankoze ekiro kati eringa eyali enzise ku 24 2016 olwo nali nfudde ebyaddala ati ngagula ennyama kiro 4 nga naaniko jjokya nangula ekicupa kya kooko ndi ennyama kati ntuuka ogimalawo nsituka nagula munyolo nagenda okulagala osituka nga sivaawo sisobola kuyimirira sisobola kutuula nga ne bwe nkunaamiriza sisobola nali nagula omufaliso gwange guno ogwa sepulingi omunene kunteerako nga nsaganya omulambo guyingira mu mufaliso totera okulaba emirambo nga omufaliso gubinuse bwe butyo omulambo guli omwo munda nze njagala omulambo nga gwe guli waggulu nga ku mmeeza kuno kale naye olanga ngenda nentumya ogw'omufaliso naye muganda wange ngenda ompuyanga gye batadde amajimbi eno batadde bayagana kwekyusa nyama yali enzise kale ate yazzeemu ggulo omanyi bwe nali siridde kulisimasi nedda obeera olidde nnyo olubuto nga lujjudde kale kiba kikutegeeza nti lya katinitini naye amanyi obuzaale bwange nabika nalina oba ekiri kati lwomumu waliwo edduwa ya Dawuda Migadde nga 12 lwali lunaku lwa 6 ogw'omwenda 87 kati simanyi lwaki edduwa eri bagisoma 87 kuba Dawuda Migadde yafa 29 ogwokubiri 78 kati yaliwo nga 12 lwali lunaku lwa 6 nga tugenda bino eby'abaana abanaku teryakufaako oliwo wekka bano abaana nga balanga balya emmere ate zituuka ku 7 basuddemu amatooke n'ebyenda kakati nga bagamba muleete amasowaani tubawe nga ntwala akasepiti bwe kati nga banjiiramu emmere nga ntuula mu lukuubo enju ya Dawuda Migadde erina olukuubo luwanvu nga njirya nga baŋŋamba batakuse mujje nga nzirayo nga bampa akasepiti akalala awo nno nina emyaka 11 nali obusepiti obwo nali nfudde era ekiro nentulika nenkaaba ate abaana ennyambe bankuba bukubi ubeere bulungi Ssaabasajja Kabaka emmere engekutte The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel.
abakyala weereza omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa waitisita bibiliyamu detergent waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange